Zino wetagayo wuuka eno, wetagayo zino kapeti ye material etandika okukola engatto, wuzi ne wuuku. Kapeti kino wetaaga kano akantu kano, nowetaaga ne wuzi. Kidondo kiba bwe kiti, eno yeruka kapeti. Kapeti eno njirukira weeks 2 ekinene nnyo. Akatale kaazo bansanga wano wendi, basanga nduka byange ne bagamba kino gokikola konze iye mu kapeti wemba njagala y'oku mulyango dowa mato jinkolera meka konze 15. Nagamba kale kankuweyo deposit ya mitwalo 5 girondukira. Bansanga wano akatale nkajja wano. Abantu abasinga okuzeetanira nali nkoleddeko omwami yali wa office nangamba yagala Uganda flag agiteeka ku teboye wakolera. We nakolerako omulala bana abawaka tibagala zi doormats ez'oku mulyango, bala bagala zi bed mats. Bakola yezi singa kawo bunene. Bakola yezi singa ko wano nkola center mati. Kola nezibera 6x6 nga nyumba yonna. Eyo mbanje 6x6 yamu. Bera yakakadde kam bantadde mu kapito wa mitwalo 7. Kata amagoba gabaga mitwalo 3. Nenjulukira mwezi kike wenyumirizaamu. Mu kapeti zino zenyumirizaamu nnyo kubanga tosobola sula njala. Oli bwakuwayo ka kapito otandika oluka n'akusasula. Ddala bw'oba ofunye amagoba ga mitwalo 3 tosobola sula njala. Ne mugato buno mbwenyumirizaamu nnyo. Yinza ofuna order nga 5 olunaku nemba waayo wiiki emu order 5 bwemba ntadde mu kapito wange wa mutwalo gumu mu kitundu. Ate engato bwemba njikuwange ewedde nenjikwerako 2 kitundu. Ddala peya 5 bankozeemu emitwalo 10. Wenzijako eza kapito ng'emitwalo 5 amagoba agagaga emitwalo 5 era mbasobola sula njala. Okusomoozebwa kikozesangamu. Okusomoozebwa kwenzisangamu engato zino, kasitoma bwakuwa order oluusi lwakuba nti aba akumanyi takuwaayo neza deposit n'ozikola n'oziteekamu kashiwo n'oziteekawo n'omulinda n'abula. Engato gigata ogigatisa n'egaamu era sitiru byonna tukozesa ngalo. Waliwo omuvubuka angatira owaayo omutwalo. Singa bafuna nagata mmeka eki engato omutwalo eba peyi emu ey'engato. N'oteekamu n'ezewuzi 15 si gwe gumu ekitundu agigatta mu obuwuzi bwo n'akugattira asaayo gaamuwe n'asaayo ki naye nabyo nabiyiga naye lwakuba nti okusomooza omukuli kusaala engato eno n'okuteekayo gaamu osanga oluusi engalo zikakanyadde oluusi ewuze eba ekulidde goozi yokka ate n'osaako okugenda okugatta ate teekako okusaala. Waliwo disadvantage ey'okwesala kubanga olina okatriminga bulungi nnyo gitriminge ate omala ogiwewule towa kasitoma engato nga tugiwewudde. Abakyala mwena abali eyo mbakubiriza muleke kulera ngalo waka muje tukole bino ebintu by'emikono. Tosobola sula njala, osobola kulabiriramu omwana wo, osobola sasula school fees, osobola okweyambaza, osobola kwetuusaako buli kalungi konna k'oyagala. Oba oyagala siba nviiri sitayiro ki, oba oyagala kwesaamu ki, kyonna ng'okozeseza emikono gyo tolemererwa. Beera mulamu mu kyenkya ne